obubaka bwe nnaaliwadde Ssegirinya obulinga obusembayo neegomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya. Ssegirinya nsaba Allah akkirize edduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi bikuzangulu famire yeefuna ekyokuyiga nti ddala embeera gye wampisaamu si nnungi kuyisaba. Olabira nti ne ku Fax Media n'emboozi tujja juba tugibaleetera era nga tugikutuusako obulambalamba. Subscribinga no likinga ate no sharinga Fax Media Uganda. Tuline Sheikh Umaru. Emboozi tugenda ziwayamu kuba nyingi. Sheikh Umaru tutandikirewa. Awugambye akasirikiriro koyina obadde olina kyobala. Kiki kyobala? Anti naggwamu. Anti naggwamu kakati bw'oba oweddemu bw'oggwamu nsooka n'osala puleesa n'osirika mbadde nga ndi wano nga n'ekyokulya sikiraba neŋŋamba oba nkubire ku mukwano gwange Grace Kani oba nkubire ku mukwano gwange Mulangira Suuna oba nkubire ku mukwano gwange Sebbanga neŋŋamba naye kangume ate nkakasa nyayogera simanyi yagamba musajja ki oyo gwe wagambye mbu nimpa nabwenfanga tojjanga nonziika neŋŋamba Ssegirinya singa yagambye nze Ssegirinya munnange Ssegirinya kyotamanyi nze ndi eno neegayirira Allah nti munnange ayanukula edduwa zange nze Seeka Umaru omusomi w'edduwa ennansana nga mpanisa emikono gyange bwe giti ngamba ayi Allah nsaba okkiriza edduwa zange zino munnange buli omu teri amanyi ddirwali teri amanyi ani alisooka ani naye ayi Allah nsaba ese ntunuleko mu ntaana. Ssegirinya obviously tukimanyi ffenna nti omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana. Ssegirinya yali musaale nnyo mu kunsiba. Abaana bange baakaaba bakyala bange baakaaba. Nalabanga maama wa Ssegirinya ng'akaaba nga Ssegirinya ali luzira. Nga nze eno nyongeramu dduwa nkuma ne ŋŋamba kati ne maama we akaabye. Mmwe wallahi ffe tugaana bugaanyi bintu bireeta mu kamera. Naye maama wange yakaaba amaziga nga Ssegirinya nsibisizza ebyo bisikandoozi bye yakureyetingawo tegamanyi ga maama wa Ssegirinya. Amazima ga Katonda mu ggulu. Maama wa Ssegirinya saamulabako na ku cupa nga bamutaddeko. Naye maama wange baamuteeka ku cupa because of Ssegirinya ataddewo bisikandoozi bansibye n'amala ebbanga lya wiiki nnaku 7 wiiki namba ng'ali tategeera buli lwadde engulu n'alowooza omwana we because of Ssegirinya yansibye naye nalaba Ssegirinya nga maama we akaabaawo ne bagambira maama we omwana akulukusa amaziga. Ssegirinya wakaabya famire yange bwe nali naakaveeruzira natunuulira bwe nti omwana wange nga ndabyeko nabasanga waka natunuulira bwati n'akaaba najjangwa mu kifuba angwa mu kifuba n'angamba daddi kulikayo ne mugamba ye munnange nvuddeyo neŋŋamba omwana wange natulika n'akaaba neŋŋamba ye Ssegirinya gwonkaabya amaziga okaabya abaana bange neegayirira Allah nze nabulya nkirowooza mpulira nga amaziga gajja naye neegayirira Allah Ssegirinya onsooke mu ttaka buli lwendaba ng'olwadde ŋŋamba nti oba oliawo Allah yanukula edduwa yange Ssegirinya waali nsookayo era ne neegayirira Allah ayinza okundaga ku ssanyu nga ntunuddeko mu ntaana ya Ssegirinya ne bwe nnaakugoberera oluvannyuma kuba ffenna lyekkubo naye nsaba Allah ntunuleko mu ntaana yo Ssegirinya. Nga wanyiiga kiki embanzizaako? Kundi bw'amulaba ku ndiri ng'ali bweru ng'era n'ebigambo tebikyafuluma mu kamwa kikyakujjira mu bwongo? Nayisa mikono mu maaso nga ŋŋamba alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda kunsooka
nga buli lwemulaba ng'ali ku ndiri ali eyo n'ebigambo tebikyafuluma nga nsituka nsaalayo era akabbiri nga mpanika emikono nga mpisa emikono mu maaso nti alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda kunsooka. N'akomawo naye era ndi shuwa ti embeera gy'alimu si nnungi, nkakasanga Allah ali mu kwanukula dduwa zange, nkakasanga Allah ajjazza embeera yo. obugambo obusemba Sheikh Umar kuba moment obubaka bwe naali wadde sejjirinya obulinga obusembayo neegomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya sejjirinya nsaba Allah akkirize edduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi bikuzza ngulu famire yeefuna ekyokuyiga nti ddala embeera gye wampisaamu si nnungi kuyisaba. Sejjirinya wali otutta obulamu bwange. Nkimanyi bulungi nti Allah ekirabo kye yampa kyekyokumwegayirira ne musaba ekyo n'akimpa. Kakasanga ajja kumpa essanyu lyange. Essanyu lyange lye nnina eri Sejjirinya ly'eryokulaba nga ntunulako mu ntaana yo nkuziikeko nange abalala bananziika ne nkugoberera naye nga nsaba Allah nkuziikeko Sejjirinya. Ekirabo kye yampa kyekyokumwegayirira ne musaba ekyo n'akimpa. Kakasanga ajja kumpa essanyu lyange. Essanyu lyange lye nnina eri Sejjirinya ly'eryokulaba nga ntunulako mu ntaana yo nkuziikeko nange abalala bananziika ne nkugoberera naye nga nsaba Allah nkuziikeko Sejjirinya. Manyi nti nkimanyi bulungi nti Allah obubaka bwe naali wadde Sejjirinya wali otutta obulamu bwange.